Iran eganye okugendera ku bukwakulizo 15 obuteekeddwawo eggwanga lya Amerika. Bo bagambe bataddewo obwabwe 5 bwokka era nga demands 5 bo ze bataddewo nti ziri 15 tutoddeko 5 10 muzisigaze okusobola okukomya muganda wange conflict evuddeko abantu abasoba mu 2000 okubeera nga bafa ate n'ensi okubeera nga ekiguddeko ekyamafuta okubeera nga galinnya. Kakati munnange Pope yavuddeyo n'avumirira obulumbaganyi naddala obukozesa ennyonyi. Tulabye e Baghdad amagye ga NATO nga gaddukayo olw'enjega eri sayidi zeeyo ate nga n'eryato Abraham Lincoln nalyo ery'Amerika tugenda kubeera nga tulyogerako okukozesa n'ennyonyi F-35 egambibwa kuba nti yakubiddwa Abayiraani. Kakati Iran ku lunaku olwokusatu bwetyo yarejectinze United States 15-point peace proposal okusobola okukomekereza olutalo mu West Asia era nga bano bagamba nti bo balina ezaabwe 5 zokka points eza ceasefire proposal era nga munnange bagamba mwezo baagalamu ez'okubeera nti omukutu guli ogwa Strait of Hormuz gubasigalamu 5 gwabwe binafusi. Tetwagalawo ko conditions ku nsonga eyo eya Strait of Hormuz. Kakati munnange okusinziira ku quote eyafuniddwa okuva eri senior political security officer ku lunaku olwokusatu bagamba nti Iran yeegamba nti okukomekereza olutalo kuyinza kubeerawo singa terms bo ezaabwe bwezityo munnange zisoosowaziddwa era Iran egamba nti bagenda kukomekereza olutalo luno singa conditions ezo 5 ziba zituukiriziddwa. Kakati munnange conditions 5 ze ziriwa baagala guaranteed payment for war damage and reparations. Byonna bye boonoonye balina okubeera nga babisasulira baani Amerika ne munywanyi wayo Israeli byonna bye boonoonye mu Iran. Bagamba walina okubeerawo okukomya okubalumbagana n'okutta abantu abakungu mu ggwanga erya Iran era walina okubeerawo garanti nti olutalo tegenda kuddamu kubeerawo ku ggwanga erya Iran. Tebagenda kuddamu kubeera nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran. Bano bagamba nti era ne resistance groups eziri ku side eya Iran mu region balina okulekeraawo okubeera nga bazirumbagana. Walina okubaawo international recognition eya Iran's sovereignty over the Strait of Hormuz. Nti omukutu gwa Hormuz ensi yonna eno okukimanya nti gwa Iran si gwa balala. Kakati muganda wange obukwakulizo buubwo nga bw'obuwulidde awo. Kati ku sayidi endala Pope ye yabadde yavumiridde dda Pope w'14 yagamba nti aerial bombardment zaali badde teziddamu kubeera nga zikozesebwa. Yagamba nti airplanes zirina kubeera nga carriers za mirembe so si ntalo. Tewali muntu alina kubeera nga abeera ku bunkenke nga atya nti okufa kugenda kuva waggulu eyo mu bwengula mu bire. Pope bw'atyo bwe yagambye byabadde asisinkanye Italian airline ITA Airways kuba yagamba nti munnange okuva ku experience gy'alabye mu kyasa ekya 20 agamba nti okubeera nga bomu ziwandagala kuva mu bire ekyo kyali badde munnange kiwerebwa obutaddamu kubaawo naye kikyaliwo. Ne yeebuuza nti awo tuba tuli mu technological development newankubadde naye ng'ekyo munnange kyandibadde tekikola kuba tuba tituyinaawo gye tulaga ensi ebe edda mabega
kubanga kiba kitegeeza nti muganda wange abantu bababeera bagenda kuba bafa gwoba oli awo ogenda okulya nalabye obutambi wano mu Isirairi nga bataddeko obugombe naye ng'abaana n'abato badduka nzira eno nzira eri n'abaana abato bwe bati. Kakati munnange Amerika ne munywanyi waayo Isirairi newankubadde nga bataddewo obunkeke bungi nnyo mu ggwanga erya Iran naye nabo tebinnaba kubeera nga bibatambulira bulungi yadde n'akamu kubanga Iran ekoze ennumba eziwererako ddala olaba ne banywanyi baayo. Kati mu ggwanga erya Iraq kigambibwa okuba nti US ne NATO forces bamaze dde okubeera nga baviira ddala. They have fully evacuated the Victoria base mu Baghdad oluvannyuma lunange olw'okubeera nti ba pro-Iran Iraqi militias bano bajambula abawagirwa Iran mu ggwanga erya Iraq bwe batyo baakoze obulumbaganyi era nga kigambibwa okuba nti base eno ebadde eriko abantu abawerera ddala 46,000 era nga bano munnange bonna nga omugatte ogwa coalition forces. Kakati bagamba nti coalition advisors nabo baavuddeyo okuva mu operations command ne support camp mu Iraq ne baloketi nga ne bagenda e Jordan bwe babadde bafuluma Abamerika badetonatinze light and medium seized equipment era ne bagezaako okubeera nga buli kimu bakireka bakikyankalanyiza si kulwa nga abasajja ate babikozesa okubeera nga baba balula. Kakati ebyo biri eyo ngezaako okulaga obunkenke obuliwo obw'amaanyi ennyo. Pope alabudde Amerika eri batuuse okudduka mu Iraq besi ne bagireka awo amagye ga NATO ne bagireka awo bagamba owange abasajja bayinza okubeera nga batulumba wano essaawa yonna. Naye ng'ate kigambibwa okuba nti n'eryato lye bayita Abraham Lincoln nalyo lyalumbaganiddwa. Zabadde strikes okuva mu ggwanga erya Iran. USS Abraham Lincoln ne bagyolekeza era nga okusinziira ku bannave komanda mu ggwanga erya Iran bagamba nti surveillance y'amaanyi balabudde bunkenke muganda wange kubanga mu Gulf embeera nga ekyayongera okubeera nga eyongera okwekanama naku lwa kusatu naku zimeza 25 mwezi gwa kusatu okusinziira ku mawulire okuva mu magye ga Iran Revolutionary Guard batugamba nti babadde balunkinze coastal cruise missiles nga batagetinga US Navy's aircraft carrier USS Abraham Lincoln CVN 72 ne balabula nti ate obulumbaganyi bukyeyongerera ddala singa eryato no lyeyongera okubeera nga lisembera mu range eya missile system yaabwe. Kale bano munnange tebanaba kubeerawo mawulire galaga nti oba kubanga jjukira nti buli mukutu gu ripootinga byagwo ebisinga okubeera nga oba oli awo byebife bali ng'oludda bwe guwagira nti yaffe tuwagira bano kati kwatubagambe betutete tugamba nti nno ennyonyi za Iran ezassa abantu bangi tugende nti bonna bali ku bisago so nga ate waliwo ennyonyi still eya America eyakubiddwa bano nno ne bakakasa nti kituufu yakubiddwa era eno US fighter jet yakakiddwa okukola emergency landing era nga bagamba nti eno yesoose okubeera ng'ekubibwa misairo za Iran kasokedde ng'olutalo lukola ki lutandika. Kakati munnange US fighter jet nga bwe kugambye nti bagikasa okubeera ng'ekola emergency landing mu Middle East oluvannyuma lw'okubeera nti misairo ya Iran yagikubye era nga okusinziira ku Captain Tim Hawkins on a spokesperson wa US Central Command yagambye nti twakitegeddeko twafunye report nti US F-35 aircraft yasobodde okubeera ng'ekola emergency landing
kuzimu ku regional US air base oluvannyuma lw'okubeera nti yafunye obuzibu obulumbaganyi okuva mu missiles ezaakubiddwa eggwanga erya Iran. Kati bagamba nti yalandinze safely era pilot naye n'abeera ng'ali mu stable conditions Hawkins bw'atyo bwe yagambye. Naye nga kigambibwa okuba nti munnange ennyonyi eno y'amaanyi era nga bagamba nti F-35 egula ssente miliyoni za dollars 100 kuba ze bamalawo okubeera nga bagikola miliyoni za dollars 100. Kati zino zonna muganda wange abasajja baazikubye. Kale newankubadde batugamba aba officials okuva mu administration ya Trump nti Iran erabika byesiba bikutuka nti bo olutalo bagenda duwangula kubanga batugamba nti air defense system yaabwe eri wansi. Defense Secretary yatugamba Pete Hegseth nti Iran Air Force bagijjeewo, tebalina navy, tebalina missiles, missile launchers zonna ne drone zonna nti bazidestroying. Mbwezimu ku ttaka endala bagende bazikuba mu sky, naye ate ebivuddeyo muganda wange byebyo tetumanyi bakozesezza ki okubeera nga bakuba. Kale munnange gye buvuddeko waliwo nzijukire waliwo ate era ennyonyi ezakolaidinze era ne wabaawo ennyonyi eyakurashinze abantu 6 bonna abaagiriko ne bafa era nga bino byabadde mu ggwanga erya Iraq. I think nti bano babadde beegezaamu ndowooza zino ennyonyi ezikyusa amafuta ezigabira amafuta mu bbanga bwetyo nekurashinga ey'Abamerika era kitegeeza ssente nnyingi bwezityo nezikola ki nezigenduka. Kale munnange byebyo naye nga bo bano bagamba nti okuteekawo ceasefire conditions ezo aba Iran bo bagamba tebigenda kuggwa okuleka nga bitambulirako conditions ezaabwe nga bo so si kuba nti nno Amerika bagambye tugendere ku ebyo nedda.